okudda ku muntu n'omusiyaga naye Shalom njagala basiba omwana oyo simanyi mwa bali ya sente mu lwana omwana ono ne bamulwana nzo ne wabira kigenda mukosa omwana adafunye sente ngafunye emirimu ana producer nga basatu bakola nabo Shalom omanyi okuba ne sente kanise balina emmotoka kati gwe zazo ita sente kwaje emyaka jenga mwana mutunga anya sente akavuge emmotoka 10 nga takwata ku kadi ya mmotoka kenda linga myaka 2 okitegedde asuka mu 2 kati bwe mutwe muwagawaga abantu nti bayina ki nti bayina sente aba mwana muto okubanga alina byayina ebyo biliwa byomanyi kwaje musho tiganga alina emmotoka sagala abantu basiyazi yajja alina emmotoka omanyi kibakola kati balowozesa abantu okusiyaga kwa maanyi twala byono wa Kenzo we yagambye mbamu gamba twale wa Kenzo kale imagine nze njala basiba abaana awo nze Shalom sina bigawo biwo mu eri muntu musiyazi bo backing omusiya kiregeza na raping so mu backing bo wafuka chimpeme ni Shalom ne unya abaana musajja nga akalubo musajja omwegomba koki ati go inemba kati gwatazina ogonda nkubuza gwe yasiyaze iyo wali omulabyeko ate mumanyi tumumanyi simumanyi bana tuli ku side emu kati yani ya Kenny kati okimanyi ne gwe yasiyaga tamanyi jali according to him kati fe tukyayino mubanja gwe yakola ki gwe yasiya taliyo mubanja Kenny gwe yasiyaze na chaza Kenny yagamba video yali ya mwaka ki 2016 2019 yagamba video eyo nkadde 2019 ni kusinzira nga bwali kati omwana alina emyaka emekaawo anti kakati yagamba kala tukate naye atokuja kuba complainant bagamba bibirete yes no muntu nulira ba complainant bagamba bibirete sibadda bagamba bibirete bidandageza to kwewolereza ninga bibirete kati kote lebo boti noli dakatani sabakalaba ero mulaba nayo Kenny kalenti go Shalom ngo tujye tufana nite cyabiri agatani yawukanira dala nakati go yola bidatana ina bwati Shalom nanto wacha naje bagamba nga kitwadde tugamba mbwano yagenda Mr. Balam bamuteka ko mbu force nyingi omu confessing sabamukako okukkiriza mu mateeka Kenny katika nkuberera kwa mazima mu mateeka Kenny aina bwasobola kubanga olutira additional statement chembadde nga nsonga nyine kintu kira kyenjagala mbuliremu omwana ono content gwabadde akola waddala oba badde ngono waddala wa pastor yiga gwe yakolanga kalondozi bibadde byaddala sure nga UCC weri interview twakola senga mudwane mugiraba one of the risks akola ebintu ebiri risk not even nabya kumenya ayawudde amaka abantu nti oliazze nti azze uwo Shalom kuduka nti ologoli bukakafu kyo buleka nti okola ki kati UCC baddawo ngetunula sitege nero za mate oba amana babona abantu ababacking afu tutayina Shalom that's the time kubanga ndizine bunye kintu kyakole Shalom odina jana akugamba nti jebbi waluze gundi lekera okuloga Shalom mwana anjukize ebintu bibanga mukomerane nako nenkwata tokaba. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Mustafa kamitwala asatu temulikozesa ato obubi nno netuli bajjako asatu gokka bwabona bwoteka ku nnyonyi ate ntwa butwala okufa obufi saze so mitwala asatu ngoyongera ku size jobo yagadde goga wokoma goga twano nkomi ekimala wano mpulira nteredde wokoma kali ku 0705 271973 ya Shalom oyo ayongerera dara okugezesa akata egundi eno emipiira najo negigejja ngaligajja ngosizeeko ka this alabno omuntu buna metabolism how do you explain did you do biology like metabolism yakyo tumanyi kalagawa era tukateeka wera kakola ki
Sasa je mwenna bali akala okongera ku size kano kola kita Shalom Oil kwa gacho genda box 705 271973 on 5 rounds and above pasajja bamba maze osoka kunona bere siwangirawo kano wangira munda kano chikati powder bakata powder mteka ku mazigo cha kamanya kabisikenje kinonywa olumala osigala okyagenda maso wiki number osigala okyagenda maso gwo kute Shalom Power yambanya kwa masturbation abaina soft nalikozesanga era seegana kyova atwajja eddagala nalikozesanga muyina ebintu masturbation naye aliyamba era okyaka ku mazzi gokya nga weegattako gwe kenyini nga weekozesa weega amateeka gataalira mu ngalo akasabbo tekasaba transport mwangamba tekasiba nviiri tekalwaza infection tekablotikinga kati kavaako otuuka n'okula butazaala tekaswa kulemesa kuzaala ekyabatunda eddagala baba balimba ekyo okubuzaabuza mu masturbation mbusimanye tekulemesa kuzaala kyembuza eddagala lyabakyala weeriri Nairo Avenue abakyala bwe mba ntandika bulungi kati ffe tugirina ku Shalom services nga likola quarters abakyala mbandi tandika bulungi ngenda omaliriza nga ate ebintu bitabuseemuko nina obuzibuzibu zitambula bulungi okwesa ako ka Nairo Avenue nawe ne kataitena nawe erikola entumbu erikola ekijja bini erikola ettama ly'abakyala abagala breast farming amabeere okimanyi nti sente zinakugwako bugwi nkuma yenalema naye kozipakasa ffe tuliwo ku ola Shalom services gamba we connect the future of good health and prosperity temufunamu gwembala gwafa we connect you to the future of good health and prosperity to connecting ambiseera ebyomu maaso ebijjudde obugagga n'obulamu obulungi omanyi kimenyanga Mustafa obanga agaggawala naye ng'atolina ebirwadde ebikulu maaso kaali simanyi nabiki ebyo tubijjanjabira ddala mboni narusaazi ofunye sente zaate nebadde ebikusi magumba gakuluma bye tukola ku Shalom services nkuma yenaagaana naye ko zikola wadde ogezezzaako baaba zikola alhamdulillah olunaku leero ziri ennaku z'omwezi 28 omwezi gwa kusatu gwali mu Uganda ali mu Uganda simanyi oli mu nnaku za mwezi meka ndine Mustafa Bukenya a social analyst and critic nga we talk about so many things happening around the world kamera eteredde ebadde yafudde kamera wanti omanyi ntya mwakagifuna mba neraliikirira tuyinza okukola video nga temuli ddoboozi kebera microphone 1 2 kyekyo wamajjebi gwina kenyini nanyo tugimanyi buuza bali ba director obiwe si mulimu gwa bino kubanga omanyi ennaku no by the way ndi wantondo if nemyaka gyendi mukati gya ntondo tonna tukafuna ntondo so bobo gatwala direction yeyo tujja kujja kama tukwese sine tukwase simu abaana bangambye nti oddeyo kati n'oduulira bano ba YouTuber ab'obusimu ine Shalom banange wetagompeyo ku sente nze yakugoba ku simu sinze Mustafa, why do you give yourself importance and relevance? Nze yakugoba ku simu Eddie era namala kugamba ne Shalom wagenda byogera nga tukwasa kamera je bitwana nga tukwasa kamera kati we waleta kati no Mustafa twogera ate obuzibu bwefula busy tujja okukwata ematugane tukuleka magezi go walowooza nti kolesa iPhone 17 ofudde nayo nenjikuba neka kuttaka naye weeri kati kankule Mustafa lwaki tukwata amasimu not because lwaki tebagala tanya seza kamera nno kyokka kasoda seza gula kamera but because the phone simplifies things anti tufete tukyajagala ate kati ngenda kutandika campaign ngenda kutandika campaign doda kwasaki buli doda kwasaki anti do you think dodo cannot afford whatever omuntu avuga Benz anti yengene campaign jengene kola yi tukozesa amasimu because katika news of an Mustafa nga na interview nga nyo lwalero ne tukanga kamera ekoze kutandika tino kwatsa ku simu because of urgency anti bagala mu professionalism musuka buno busimu twabuko tala nko mabulire ku Al Jazeera nasako na gulu by phone wako TV nasako bya simu simaina je wajja simaina je wajja legula kamera byoto Mustafa abuntu butono nnyo kati neyo ye mtu na kamera 3 imwe eno milioni mmeka 12 nerenza milioni 8 kakati nate tugatuuka nga
lapati kyagala tukikola mu EPAO tulina kamera zaffe 3 nga tukwatira mu gundi submission 3 wali ne ofunye mu kibuga is happening bwe tugamba omuntu ate bane Katonda yakola emikisa omuntu wakutunya ate abanga omusirusiru nate munango oba n'emikisa atali mu nsula atabana mukisa Katonda kyapanze nebaza bannayuganda bakkiriza ndi musiru ekyo nakikkiriza era kimpadde eddembe okwogera byenjagala mu musiru bwana paka bali kijjawo anti nedda kwegana n'enkula weekulira otyo oliko gawa akulaba takuteeberezaamu nnyo weekulira nga atabiriiko naye ng'ate ekula oba nkikunyonnyola entya puroguramu eno enamulamu akireero tubakwogera ku ki tuli ku puliyambo ate okukwatanya ne channel ate omuvulunga Mustafa nabye shagero yange nagula Gibbs birthday ye wunya akawoowo ndi John atenze tompulira lero yambadde suuti onjukiza ekivulu ky'ekawanda enemies of Mustafa bali baseka tukamamu October anti ulira kyegamba ekivulu ekyo kiraba anti kati nsoka kugula kamera tomanyi twala begundi nga njagala kamera kati Mustafa oteka otya kusondera sente anti ulira omusajja atunda ettaka anti ulira omulala n'envi ogeze buli eweetaagisa anti kamera ogiraba bakusondera Mustafa equipment anti kamera ezo equipment gizigenda kunchawo ne bakwano kati nyina bakwano bayo nagambye batebote banziikako bakwano bo buli atasonze sente ne wenfira bonna bagambye tubanziikako atokola ntondo anti buli naku buli kuchongena kubulya nga bamu kati nkubule gwesi kyagala misachi hamu Yasini Rubongoya Kingi Saha Bafana olabwa bakanyiza seza kamera twabanyigidde anti kati banyamba kingira banywa mu mata misa kyagulire simu anti abo nabasajja bange ngesimu ebuze nagulire simu Kingi Saha musajja gwe president is man nze yogera Kingi Zempa gwayogera Kingi Zempa omugagga Yasini tomwogera ko baba Yasini kwache yankoledde week eno anti wali wakomaje okola emotoka eyo bagikoze ndudi baba Yasini yasudde biru yayo yonna gijja mu garage kati baba Yasini soko omuleke anti kugamba moka jola bayampadde sente za ezajje motoka mu garage sabmisa tisema kula ato munyega nako bonnabo balawo yakugamba yes list yati nchamba nati Mustafa kasuku tajja Shalom nze wansondera mukyali bangi nze wansondera Mustafa wenali kulasha 256 twakwasanga simu kankule Mustafa if you want to start something you start Mustafa oyine simu sikola tandiko kwasa simu bonogamba guliye keba togenda tandika you shouldn't put your expectations in people munzi kati ne abayo neddogo no muri susiza zachagenda okuwa interview gireke na kwana amagazo kala YouTube channel empya gatwale channel joina ya 217 ato subire ekole tegenda kola I want to say it your channel is not going to work leo mind zimbe ekintu nga passinga channel yo nedda nkubuli amazima nze nacha nakuliko basabu emitwale esatu n'ekitundu nesingikozesa baje oli yajimpa nanti weri gwo kasinga masi gikozesa because abo tebali banga abaliko nakati otogera Mustafa n'abantu emitwale namwe 12 n'ekitundu nanti they are organic batanse ne Shalom kuva ku busimu eri nga temuli sound bobuzi bantu twakwesanga bino buwaya bukabukako lighting bwafa yegundiza mike obwewo bwala jebuli justify babujjawo waliwo abantu beda batambuzo namala gula kanu buno mba YouTube banzira soko gula kanu kati wemnaga wakaguzewa abantu bakwesanga buwaya waliwo bimayenda babo buwaya je twatandika Mustafa so Mustafa what am I saying sagala ojaba disappointed n'abantu nalaba gundi ono ntomwogera wamulaba tomwogera boboka yakola tobogera bade kugamba wawaya kwate simu Mustafa sijja kugikwata tandika kola interview genda nonyo musajja zavugidda lubalusewa sijja kuzikwata lubalusewa tulamuka kala kyoka ku TikTok that's what you're supposed to do on YouTube era zibe kola ampuli esanyu nato obisa ku TikTok which is not even paying you Mustafa ekyo kyokola ku video zoka wala nyoka video David Lutalo teri akulwana what you're doing you're supposed to upload that on YouTube Let's go to TikTok za live. Omanyi lwaki? Kubanga TikTok tensa sula. Nebwe nkola live ya YouTube nenfune dakika 3 baso okumpa $10 ekyo nkikubulira. Kale mpulira Kati ngubulira baga amanye gwoza de. Kati ndaba nga amagezi go gakola.
naye ate nti okwadimitinga nti gogamba no yes I know nti kati njagala okikize oli muganda weddiranga binedda Mustafa nze kigamba from day one YouTube soko ogigalewo tuzimbe YouTube channel yaffe nga mpya nga tutandika from the start Mustafa yasoko sabirwa ku channel yange yali mukyala wange ne kuddawo kasuku ne kuddawo buli anyoda 10 subscribers ku channel yange bonna mbamanyi aba subscribinga kati bigawe byonna byogera ezekula kati wetuogerera mwaka gumu n'emyezi 3 tulina ba subscribers emitwalo 4,200 n'ekitundu tulina views za YouTube emiliyoni 12 manyi zensinga kati buno obudde naye kubanga nakitandika organically kati buli ajanga wange anvuma wange bwe bagenda bwe bakomawo bwe twevuma bwe tutambula andi kati obuzibwe nyina amagezi gompadde matuufu ojja gakkiriza so my first request is one mwenna abali abala Mustafa channel mugende mujjeko subscribe mu Mustafa Bukenya tugulewo channel empya ojje tugironkinga ne ba wiki ejja tutekeyo link tugulewo Mustafa nga channel mpya tutandike ngeri organic nga buli oli aze kulaba mayindo andi kati obuzibu kati kinnuma okuba nti ate gompadde amagezi ende tewampanga amagezi kati mpulira bubi mpulira bituufu ate ng'obyetaaga ona serious note kati awo wannuma awo tona kyakola atuguwa bijjeewa amagezi aguwaga nze bagamba kyeti awo kawe wannuma awo byonna byogera bituufu naye kati wabijjeewa gwo ku mutwe gwo ngomanyi omutwe omusiru nedda ngako amagezi amasiru era tontegedde genda ku YouTube genda ku Mustafa Bukenya live ojjeko sabu yaffe kubanga kwata tujeetaaga neewuunya tugakola channel empya kati ekinnuma gwabijjeewa byongamba nga wenkumanyi because Mustafa kati nze kama ngenda kola consultancy ya YouTube nga mulimu mutyaba ne Loni omanya tubayambye ku YouTube aba abaana most of these new YouTubers bonna bajja kisasi wa Loni na mutyaba ne wange because I've seen the live example kanza okubuli obeka ndata nja running ya Shalom 256 updates waliwo clips yaliwa ineno ya Shalom katwalwa ate ya YouTube beta Shalom 256 updates najiga ku birthday ya tata wange angabire muno nanjo wange yakomenya abera bongereza yakomyewo ndanjojo wa muno huyo amwe bongereza yakomyewo kukomi abera tata na ono gwa ngamba asoloza busoloza oyo mwami gora boy ebamba ismanyimbu wali kakati mbadde gamba Shalom 256 twajikola November nga 20 bwe twogerera baji wadde obulango eri monetized enaba sabulu 10 mutekako baani oko mutekako baani tufuna clip za fera mwabeerayo mutujoze bannaye era kwatubakula akulanye kachembadde ogenda kola ndo ne Jayden 256 era mututekeko no lwaki kige Mustafa ekintu ekyo tocha kutandika kyentegeeza byonna bino nabyo twogera Mustafa tocha kutandika kyengezako kugamba don't fear to start yes entandikwe banzibu ebabikambwe kambwemu ne Mustafa tandika kola channel yonga mpya channel ya 2017 walino somo kyasoma nga nobugaggo cyali na mugagga channel ya gwadda kwali ko bina Uganda bya basenga bya busegu byo taddeko mbo yagale kolire it will not work omazebyo yagala nja kubulirira Mustafa do not fear to start ye main point yange okyali kubulirira nja kugamba tocha kutandika tutandike Mustafa channel mpya mu Apple okubulirira ko kuzimu channel afa tujizimbe mpola yoto mujirwanise atali ajirwana tugajizimba mukiriza nti mufunye tufunye Allah atuwadde manyi namwe muri bazibu temso ataya swakulaga Mustafa ataya swakulaga YouTube channel yo kati ne kinnuma kyekyo magezi wagajje waago wazukukidde ku ludda kubanga shikumanyi nnyo ngo omuntu ali mu ebyo bya kati mwaka ogweddera mu December twakola TikTok ya Shalom 256 clips kati ina abantu ena 10 41 sena 10 mu Luganda bagaya mitwale 5 nenga December era mututeeko okwo era twateeko okwo neyo kimanyi fe twamanya Mustafa we stop fe tutya kutandika neba nangu mwino tusabira tuwangale katugera kola ne ya Jayden era Jayden yana TikTok account ya random bajirani Kingdom Jayden egena mba followers mutwalo muteka kwani kubani okwa tutako Jayden awo toliko ne mutujoze bana omuntu akatali kuchiko ku family eno ye mchala wange takanye bintu ebyo ya TikTok ono gotagenda kugenda naye mu nyumba mpya obono mulala omanyi munange Shalom olabai mbwa abantu je bankubira simu ngamba bana munna ate kuno yayogeddwa ate sina we nkweganira
mwogera nsonga nkulu mutwala nsonga za ggwanga tugenda mu ggwanga mu maaso oyasaamira bintu birala anti labayo kati obuzibu abantu bankubira essimu nga nange sina wenkwegaanira bagaa tate yayogeddemu kino ku luno aleeseeyo ekyo natukubyemu kino kunze yoyo tugende mu maaso mamwa nesimbula so Mustafa bane mbajjukiza nga 12 June lujja balwa ku 5 tugamba ku front page namasuba ewa ajikazibwe kapo kapo tumwemu ku kivulu ekifatagisa kitono ekifunange nakyo ekitono front page watono kubanga kakati ayinamu abokuyimba anamufa abakantu rero kabeerawo anamulabisa kuganja kalojja nayo naye analimbirayo ajja kulimba n'omuntu baguba muze naye kyansaba na Uganda ku Mustafa mwatugamba ategese watono temutukola ekya Mustafa welulwonyegero byozza Mustafa kuliko ekivulu wafuna abantu bo kati yate olejjaki nekyeŋŋamba twatwagala nawe lwabooge gwe omusajja oyo kati agenda kutugamba bwamala okuyimba nga tatulimba abantu bagala agikapo waliwo omusajja leero ali mu America banenamba simusevinze linnya naye kyemmanyi alaba interview yaffe uno bamuyitani katonda wange ruhanga witu kuliko MJL olimu bamuyita Kenzire mwami Kenzire Matovu oli mu America yalabye interview yaffe ne Rain ne ajikazibwe kapo ampereze $3.5 angambye zimpere ajikazibwe kapo mwakoze shenunje ennyo ne Rain nga eyo combination tebagirabangako olabwe njiya olabwe ndeta ye yanyumye yanyumye nnyo interview eyo nagirabye yonna ampereza $100 nangamba nzwe ajikapo nange nanterako $10 awo oli wazito yedda mwabasaze yajebye ku YouTube siko TikTok mumuli wali muli ku musaala mumutuli kweri je muzanya yajirabye ku YouTube siko TikTok so njagala okubaza omwami Fantasia Sundays to Semtalo kinana mu something ne bano bagenda tandika okukola pages alina zeze tandika okukola ye mukobeka katawaline ku search ba mulaba musako mukobeka ngajja Jebbi wa amanyi yasalanga nyimba za King Star Jebbi promotions Jebbi na sokola ne videos zange okweza abantu 10 just yapwa abivamo Jebbi sobo yali wa amanyi ozaati tunamufuna ntya kiki kyaba Jebbi ya promoting nga music w'abayimbi sebo anti kyetu ni ku myaka yasoma ddi mwana mugezi yasoma nga akola nga bwakola nga laba Abembu yasoma nga bwakola kati nga laba ne ba onyu ba Boniface abadde asoma nga bwakola abyanyongoka page bundi yabachi yetyano njikebereko tambugo bakulwanyisa naye gamubuguma olamwita Ayatollah yaroga chano banakati benga kagwayo yasuka oluseke era abeera bize mu luseke ewaja tinamya tutandisoro batwagala nnyo tubagala nnyo Mustafa Bukenya olunaku lwa njagala kutandikiza awaye Mustafa twali wano sigwe yampa gundi nonyimiza omukago bagamba nti bamusiyaga owembalala tetwali waneno yesterday nalije nabadde nenda aka video ke ngayogera ku byo kumusiyaga baba abana bakenzo bamusiyaga akola interview namba neta nnakwatibwa njagala Mustafa tukebere mu teeka lye Uganda tuliisemu mpola eri ekisiyaga tulabe ligamba ki n'omuvubuka oyo omunyankole waliwo wembuuza tulabe oneralikira ku teeka ly'ebisiyaga ebyo nembuuza teeka oba ekyali bbiiro Museveni yasaini ngali etteeka lyayita lirikola bwa njagala tusome etteeka lino ery'ebisiyaga liri the Anti-Homosexuality Act 2023 is a law passed by Parliament of Uganda and signed in May 2023. It considers one of the sweet laws in the world regarding homosexuality. Wano tuli kunnyonnyola engaging in sexual relations esookuwa life imprisonment njagala ali kunnyonnyola ano act erigamba litya ombulire omuvubuka oyo agamba nti bamusiyaga takwatibwanga asiba akola video wabula waliwo aggravated homosexuality acts involving minors, HIV positive persons with disability sengo siyaga aliko obulemusibwa emunange ensi ye banangira Shalom ffe tulina bizibu jjo nalabye omusajja nga tonna wakusoma teeka ninga katonda ffe tukyali muzanyi omusajja nga mulema ate nga mulalu ninga katonda agaba
Njagala okugenda mu ggulu. Ati okugamba gwe era nze bane tetulina bizibu. Nga mulema ate nga mulalu ninga Mungu agaba. Teeka likola litya? Njagala tugende wano eno ku 5. Promotion of homosexuality includes advocacy to advocate for gay rights, funding or sponsoring LGBT activities. Kanya tudde wano eno. Media or public support. Yegwe. Omuvuka Yegwe okyaza Kenny. Noli ow'ekimemeya ntambi. No Mustafa twakyaza Kenny. Kenny naye kyoka nakyo okiralifaayo. Kenny yatutuukirira. In fact yasooka tukira before Kenny emito videos za Kenny zafu I think 2 weeks ngetumukyaza ng'atuweeza message nga mwatujja kukyaza ng'agamba njagala kujja kukiralifayinga. Mwe mulimbuzi tegaana muguwa. Netumugoga clarifying n'agamba n'atwaganya police report ng'agudde omusango ku police anabe yali aloopye n'atwaganya bisimali ne byaba smart forensic bichi ebyo n'okulabanga ajoboja ng'abyogera ng'agamba obutambi si bwange. Netumugoga if you are going to bubanga tubirina mbina no musati nga mumukkiriza nti yekola kunoonyereza yeke nnyini no nga report zagenza ku police na reportinga ng'omusango police egunoonyereza ko for that is good kata ojango clarifying ne tukyaza Kenny awe side ye 2 principles ezifuga amawulire eziri core principles oba eziri vital. You're not supposed to be balanced, you're not supposed to be biased. Gwe basiyaga ngati mwamu You're supposed ate mumanyi kati vutola nti muli balanced. No yajja n'awa side ye n'agamba si yenze n'atulaga police reference nga agina n'atulaga nasika bayogera nabo kyabitulaga ebyo ng'atwaga bali munoonyereza n'atugamba ne sinza ali mu video nagenda ku pate nga bampise nkola obwaki simanyi obwemusi ne bankwatirawo biki ebyo n'abinnyonnyola fo okukyaza Kenny kankubire Mustafa senga omuntu aveeri n'agamba Mustafa yankutte ngenda kukubira essimu what is your take on this? Naye okimanyi nti osooka osirike okukyaza Kenny wandikyazizzaamu embizzi gwe kyoyagala okwogera and by it is your right. Omuntu yenna no sisobola kunyigira. Shalom. Omuntu yenna adda ku muntu n'amusiyaga okyazangamu embizzi. It is your right to say what you want to say. Dembelio Mustafa kyoyagala. Your story matters. That's our tagline. And we shall keep it as long as you have a story to tell the world. Okay, fe twakola interview. He came with clarified n'agamba si yenze. N'avaayo n'agenda Mr. Balamu. N'agamba ye osekera kakati bobo bakaje Shalom inabuzibu kyoga inabuzibu kyo mukyaza omanyi omwana oyo mukalukalu naye bambi namulabye nti bambi bamutomezza. And by the way, if Kenny gets a good lawyer so n'okuwangula omusango n'asiba n'oyo n'asiba Balamu. If he gets a good lawyer one he was under duress. No bamukase kino wakirabye ekyaso kiwangulya kan kikubulya kati saga olozenga bloka wattaka kati nkuli. Now we are talking law. Senga Kenya afuna lawyer omutuufu ebyaddala asobola okuwangula omusango ogwanye bamulirira kati kankubuuza gwe yasiyaze iyo wali omulabyeko ate mumanyi tumumanyi simumanyi bana tuli ku side emu kati yani ya Kenny kati okimanyi ne gwe yasiyaga tamanyi gyali according to him kati tukyalina omubanja gwe yakola ki taliyo mubanja Kenny gwe yasiyaze nate kyankanze mmogo musango bagembe gwe yasiyaga ali mwana muto yali muto neta video wagiraba nagira bulungi nnyo fesi omuvuko bagiraga yali tirabika bulungi sagira bulungi kati okay how do you tell that mwana muto ati bukusinzira bwe bagamba there's something I don't understand wanga kati labayo kati okay nkwira no gundi emusime yako yadda akola story eyo obuzibu bwe tuyina kati nugubasiyaga naye yabulawo ogwo nagwo muki musango gwani ogwono Kenny yalina okumuleeta ate yamugjawo musiyaga kyogala mupike ngati random emusime basulocha baba indi mpewo ku Shalom 256 ne Mustafa tuli mu recording show tuli mu kwogera ku story ya Kenny gwa adagigoberera waliwo ke tuzudda akapya ku story ya Kenny nga bagamba mbu gwe yasiyaga ali mwana muto. How true is that? Nange mpulidde live yakabata wakulidde olidani shira play ku video ya gundi akabata ku live yakabata agambye nti lwe batwala Kenny wa Balamu omwana yaliwo ne maama we. Omwana gwe basiyaga yaliwo ne maama we
yes ne maama we kigambo yakira price yaliwo kolwo ewa minisita Balamu ne maama we era maama we nti omwana atasoma n'okusoma omwana mwali omwana waali mwana muto oyo gwe basiyaga omwana waali gwe basiyaga era omwana muto asoma Ken tagenda kalaba wanje Ken tagenda kalaba twagala kalaba twagala solusibo twagala naye nga bituufu obagenda Balamu omwana yali waawo bigambo byakira price era ne ka video ngenda kakuweereza mbu omwana yaliwo maama w'omwana baamuleeta ng'omwana muto maama we nga complainer omwana ne maama we baloopa ewa Balamu yali concerned mbadde manyi Balamu yali concerned isa Balamu baamuloopera bulopezi maama w'omwana gwe baalya yaloopa omwana ne maama we baloopa ewa Balamu era Keni baali bamwagala dda naye nga tebalina bwe bamufuna kubanga Kabata abadde abuuza gwe wagendayo ngaali n'agamba ze nagendayo oluvannyuma lw'okuba nti baali baagala n'eccumi nga muzibu wa kufuna kati ne bayitira mu nze bwe bampita 10 ate nga bamwagaza ki 10 nga bamwagaza ki kandoza n'eccumi naye ndooza waaliwo complaints ezaaliwo tewawulira nga ne Balamu wali mu interrogation naye ng'amugamba gwe walokoka naye n'eccumi wabakulu etegeeza maama w'omwana ono gwe baasiyaga yagenda ku poliisi n'aloopa n'engeri nnyangu alabika mu kuloopa teyafuna bwenkanya mangu maama agenda ku poliisi n'aloopa ne basigala nga banoonya ono Ken Mukalakaasa yes n'atafuna bwenkanya bulungi kati maama kwetandika okugoba mpaka lwalifuna Balamu byogera bituufu kati omuzadde w'obuukira ogenda okutuuka ku levo ya minisita kitegeeza bino ebitookerwako anti ate ye bibeera biganye Mustafa abuuza ki minisita yetayogera nti Mustafa abuuza minisita ate yetalaga nti breaking news nti bano balina ne reference yalaga nga ali concerned okusinza nze ku bigambo bye nalaba akola mwabirabye ebintu ebyo bituufu anti kakati nze bwe kubanga bonna babadde beebuuza kinamutwala eyite kyali kimutwazize kulaizi yakabanga kina fulaiti kyatunnyonnyodde nti ye buloka w'abasiyazi naye ate temutalina kwerabira gundi minisita yagamba nti abazadde yakootinga nnyo akagambo yateekamu akagambo k'abazadde babadde bamukubira abazadde b'omwana yes nakawulira ne gundi ono ne Ken yayogerako nti yagezaako bucompensating something like that naye yakyogera yes compensating abazadde Ken yayogera mu office yayogera n'agamba badde bayogerako nabo nate meya waliwo Ken we twakyaza Ken yagamba video yali ya mwaka ki 2016 yagamba video eyo nkadde wa 2019 ni kusinzira nga bwali kati omwana alina emyaka emekaawo anti kakati yagamba kakati naye ate okuja kuba complainant bagamba biri yes no mutunulira complainant bagamba biri latest si byadda bagamba biri latest bidandageza kwewolereza nenga biri latest kati kote lebo boti muri kakatani babakalaba era mulaba nayo Ken current guno salo mu kutide ekifaananyi kye kya 2015 yawukanira ddala nakati bw'oyo yolabira ddala talina bwaki nanto waliwo kyanadde bagamba nga kitwadde tugamba mbu wano yagenda minisita Balamu bamuteekako mu force nnyingi omuconfessingisa baamukako okukkiriza mu mateeka Ken kati kankubeerera ow'amazima mu mateeka Ken alina bw'asobola kubanga waliwo additional statement kyembadde ngamba mese eggwanga nedde omwana badde ngamba Mustafa mbu Kenya asobola okuwangula omusango ogwo singa afuna loyo omutuufu baamukaka addressing kyogamba kyonna akitegeera asobola okugikola ng'alaga nti wali teyali mu state ntuufu okwogera bangambye mbu waaliwo abasirikale betwalaba mu kamera mbu baali bangi nalaba omusajja omuwanvu oyo bwaki era yenna alina okuprovinga all that ng'omaze okukola additional statement again
bagiyita kooti ng'eyambibwako abaforensic. The moment forensic emala okukonfaminga nti yeggwali mu katambi ako. Then ekyokubiri Ken waafuukira okuba nti ayinza obutakimattuka mangu. Kasitaba nga yakkiriza singa atambulira ku statement eyo egamba nga akkiriza nti yali singa atambulira ku statement eyo mpulira nti yenze naye byaddana livaako nga statement gyalemeddeko era asigala omusango tagusimattuka lwaki nti mu ggwanga Uganda kimanyiddwa nti ogwo musango okulya ekikiyagala. Era ekyokubiri nti omwana gwe yakabasanya nti tanneetuuka mu biseera ne baba kati nga mukulu naye siri bwe yamukabasanyiza yali akyali muto. Ekitegeeza yo kooti esigala ekyatambula nti wakola omusango ogwo era mpaka lwekonfaming oba pulezidenti bekakasa nti akatandikako era oba towona. Newankubadde wano mu kukkiriza osobola okukyusamu noga abannaayeze nabadde baminisita nga ndaba amagye mangi ate ekyokubiri babadde bansuubiza nti bayinza okunzigako omusango mukirikiriki nenzikiriza nyanguye embeera ezeewo mu nkola eyanga bolaba abasibe babagamba enkola ya feedback. But kati bwe bawakola ekyo okimanyi to a greater extent Keni bwe kiba nga tubadde mu nsi ezigoberera amateeka ayinza okuba nga pasente y'okuwangula omusango eri ntonoko. However, to a smaller extent era asobola okusimattuka omusango. That is the forensic report eraga nti si yeye era n'akalambira kisuku kyalinze emiraga ne bakerera ngera kituufu si yeye kisobola okumwejjeereza. Okay. Kati ye Kenya ali ludda wa as we speak? Nze gye nawuliddeko nti akyali ku CPS. Wano mu Kampala? Nawulira CPS. Kale chwa. Tunategeera nti essaawa eziragirwa mu mateeka okubeera nantola bambu ne poliisi eri mu kukola nsobyawo nawo Kenya asobola nawo okubasaba ne nawangulira waajawo amazeeyo emyaka yo si nsonga mu Uganda. Awo nawo naye kaakati waliwo omusango ana musesa wana mu munana anti bameka basibye omyaka yo si nsonga mu Uganda ebyo bya bulijjo naawe. Saro wangi andi kaakati obuzibu obuliwo nti era basobola okugamba tusobola tulowooza nti ali ku CPS nga bwe tukyogera naye ng'ate ali mu mikono gya bitongole birala. Ayinza obutaba ku CPS kati bakyanoonyereza. Kuba CPS ani agyogera mbu gyali ani yali agenzeeyo bakumakula nga bamukkirizayo. Banne bano abakola ki babaali naye muganda wange wagenda osobola okgendayo ne poliisi nalabye ekipapula nalabye kugundia minisita Balamoba ne poliisi nabye Facebook ya poliisi yavudde ne clarifying nti balina omuvubuka TikToker manyiddwa nga ye Kenneth Nyanzi Wambogo. Inama ye Kenneth Nyanzi lukyamuzi Wambogo wante mama kati kyogamba nti asobola okugulako poliisi amateeka gonna oba mu bitongole by'okwerinda bo balina baba newe out esobola okudifendinga bayinza okugamba tabadde ku CPS adde mu kitongole kinoonyereza basobola okugamba nti tulina ensonga lwaki asusse mu mbeera bweti ne bagaziya fayiro awo ne bakutapukiranga mu butuufu tulina bwokola ki kuba tebagala nti akusinga kukubya gwo n'abya interviews ng'oleese n'obutambi anti nze ekyandesezza obutambi Shalom nze gye buva ne gye budda mu gino emirimu gye tukola Shalom nze nkyawa nnyo omuntu ajja ku makya n'andiyisa sente ze zesaalya nze olunaku omwana oyo lwe yali ku platform yammwe n'agamba nti nze tuli mu kulwanira sente z'aba-YouTuber ze twafunye okumukuba naye ng'ate Shalom naawe okimanyi bulungi kyakatatibo kamala okuluma ne bwoba gwe nawe wakadisikaasingako mwakadisikaasingako bifo ffenna twakwogerako kera twakwogerako naye neebuuza lwaki in court yateekamu MC Neya erinnya the moment Kasaya yatula erinnya ne bwatandiyogedde birala kati tebagamba nti akubanja bwawerekera akuwalana oba tewayagaliza embazzi kibuyaga asudde nange wano gatenyera okulaga ensi tibannange kuba omusajja buli interview gy'okola omusajja omulimu olwese ne bu audio nga boogera anti kaakati banne be bali mu kubiipeereza benyini benyikana tekirage mutamanyi Shalom bano banne be bali ne mu kwerwana be bakuwa info ebikozi kati kyogamba bano abagamba amaloboozi
bo bagafuna batya ngezera n'ekyo kyama tubala kabe banne meya tegeza kati nanze sawa zi nze kebisitayinza kumwogerako okuleka ebina ababiziridde mu kooti nga bikisingako kati bagenda mutwala mu kooti ku Monday of course alina kugenda mu kooti ekyo kishuwadde alina okubeerako mu kooti kakati awo luzire mu kutta ezo wiiki 2 alina ozzeebaka eruzira kkirizo bagamba meya kyembuuzaamu okuleka nga bikyuseemu ogw'omusango teguwulirizibwa mu kooti esookerwako okera ku mataba kuwa ebbeire guno omusango si bino ebyaffe embu Makindye Emmengo Siteholo gwa high court sana high court ogimanye kooti ensi kooti ensukulumu iyo high court omanya emyezi mukaaga gisobola okukwata abakuvuga kooti ya wano nga tebana bakomitinga mu high court abakuvuga kooti esookerwako ate ogenda mu high court nga labirira but I think nze ndabanga lwakuba nti ekikyasanze ekirala the moment katali agenze public interest kasita biyingira mu public jukira kati n'omulamuzi alina okugubeeramu ne baana balina okubeera very keen because guli ku kamera kati omusango wa Ken gwagenze ku kamera then majority egamba etya singa kibadde kigeto baana baba bakuwa bail nga bagenda okuwa bail ezimu ku ground zibatunuulira singa tukuwa bail wabwe tewali kukolako bulage yawe sibo mulamuzi okumanya omuntu ono abantu bamwagala tulaba n'ebityobola abangi mu kooti era betuleta okumanyiriza abantu babuvunaanyizibwa mu ggwanga ekive naye kati musajja wange kyayinza okusanga akaseera akazibu kubanga ne public eno gyeri ewoza temutuwa bantu abo tegeeza weekanga n'amateeka musajja wattu bafuuse mazire mu kaseera ako ne bakwongererayo dda naye kakati waliwo omuvubuka ono mbadde twagala topic waliwo omuvubuka namalabye ku TikTok abo bayava mbaala mu Nyankole akola interview agamba bamusyaga naye nga tebannamukwata tonnaabo clip waliwo omuvubuka mu Nyankole bamuyitaani olidde linnya lyani naye kati kiye basyaga musyaga wangi mu mbeera ya keneno njagala bagamba abantu na buli omu yabadde agamba lwaki bano tebabakwata kubanga bangi anti wali abantu bagamba bano bola tebabakwata bano naye kati nina kyentera okugamba tobuukira meya wembuukidde meya ayinza obba mumpi n'atamenyeka nnyo yamunange Shalom ye ng'akola interview n'avuma ye nga tebamukwatangako oba polisi ebitegeera buli muntu yenna alina ennaku ze 40 ennaku ze 40 kati biyinza okuba nga kyufa batebabakutte naye kusobola okukeera ku makya nga naye bamukutte kati tukkirize lwagamba baganda tebabanga bakibaga nti gwebakwatire mukiri yaba omubbi kati kyazze kwona ekyokubiri kibayinza okuba bulijjo bebasiyagako tebavaayo kugula misango ku bantu abo ababasiyaze obanga tewali babakolako follow-up kati ono omwana gwe basiyaze oba asibisa Keni ayinza okuba nti ng'alina follow-up endala ekyakinawulidde byambu Kenya ayinza n'okubanga waliwo n'ebirala ebimusibya nga sinabisiyaga aishaani bino sitole ezazaakola ez'abantu abantu balumiza ate entambi yakimugamba Shalom bwe bakukwata emiziro byajja bwe twategeera abamu nga tulina nga tunategeera nga tulowooza balala ne kujjukira bwe twali mu ofisi ya odi nkimanyi bulungi abaali bansiba tugamba kati tukenzekako kugamba waliwo ebyama betugamba nti ekyo balinziika nakyo kati kyekyama positi yatugamba naani yali akosiba nti baŋŋamba nti ndifa nakyo naye wala ate onjukiza ekyo omanyi abantu bali balowooza gundi yansi bakumba abasajja abansi babalala kubanga eyatugamba nyini bwe twali mu ofisi yatwatulira muntu mulala tusobola kwogera oba ofuna kakati n'omwana oyo Keni omulaba bakola kulinda katono nnyo n'ofuna mukiraki mistake ye gyaffe n'afuna waakukwatira n'akizimbulukusa baleme mwesika nti yakusibye ate nno okinyonyodde bulungi weda sinakifuna mu mutwe ekyo kati kyo saagala ifuuka ensonga ng'ate abalala abasiyaza tebabakwata kati goyinza okuba otuyiga ekyabisiyaga naye ngaekisija sitole zaakola ku bantu ezo biteereddwawo nga kushuga kwotinga to justify ekitegeera
sobola banti however omuntu yenna anoonya justice olina okumake sure nti oba anoonya equity engalo zo zibeere clean. Zibeere clean. Who seeks for equity must have clean hands. Oba kitajeera muganda kakati byonna nga tubikola beera ng'okimanyi tekola naye engalo zange ziri clean kale bannange mbalabisa byonna bikoze naye engalo zange ziri clean kuba n'omulabewo abaakulinze. Kyobola kati waliwo abakuba gudiifudde bammeeya buli twogera ku bintu ebyo nga twogera ku Kenya yolinga tumwanguliza keesi yetamulaba yambi yakakoowa akalenzi nekitebadde yakakoowa kati bankubuli eyo keesi abakuba omwana nga bonna mukyazaawo yajja n'akivuga nga talina gwakonjedde kati oli yayinza okubuza meeya lwaki akavubuka okalemezaamu nze kaali kampa mmere ndowooza oli akujoga lwa buwanvu anafunyiza otandise n'okulowooza bafaani bange nze keesi zenkola baba bamaze kumpa ssente oba nfuna bulungi ebintu ebimu tubikola gukyala omu obimanyi ebintu ebimu zebikola bawabaati ng'okimanyi meya talina wadala lwakozeki lwalize naye nga kyengezako gaze nze wendaba amazima w'ensonga era nze nange bulijjoseryakuŋŋamba naye kituufu omulenzi ebintu bino kati lwedala lyenzo amaze okukonfensinga n'agambye Katonda ebyokanga n'entonya n'onaaba engalo nenaaba engalo kati nze nanaaba engalo meya bali bamugamba n'erinnya lya kirigalena nebuuza bajjambo afaanana nebwandikakirawaani ononera erinnya kwanda kutuira nsobola kufuna kumakyamwa wize experience I have mu bino ebintu kulangira nyiga nnyo okuŋŋamba olaba otya nga bagundi nga mulwati nga bakulwana bimaaga bakulwana kati nze ndi ku level emu n'omwana oyo yali kitooka nze professionally ndi munnamawulire ndi ku ministry nga seeko just YouTube na bino ddala ndizeemu buusi I cannot find that young boy. Chegera anko twayanza nnyo anko meya Mustafa Mungabire eggwanga nga lyongedde okumwagala byuzi nga eryamwagaddewo eggwanga nani ne Muzee Kagato kikafuwe kigwe Bulaaya nani nze nsobola okukola investment n'omuntu w'emyaka 9 sisobola kukola investment na muntu wa myaka 9 naawe oyo abadde musimeya ng'atuwa ku nsonga nyine kino kira kyenjagala mbuuliremu omwana ono content gw'abadde akola waddala oba abadde ngono wa pastor Yiga gwe yakolanga kalondoozi bibadde bya ddala sure nga yusisiwe eri interview twakola senga mudde ne mugiraba one of the risks akola ebintu ebiri risk ennyo not even nabya kumenya ayawudde amaka abantu nti oli azze nti azze wo Shalom kuduka nti ologooli bukakafu kyobuleka nti okola ki kati yusisiwe baddawo ng'etunula sitegeye nerowooza oba abaana bano babona abantu ababackinga ffe bwe tutalina Shalom bafite ba time kubanga ndizinewunye ekintu kyakole Shalom Odina ajja n'akugamba nti jebbi waluze gundi lekera okuloga Shalom omwana anjukizza ebintu bye bangaamu komera n'ennaku n'enkwata tokaaba tukole amayi mutafa basooka okusibwa ne balowooza politi yeekusibya nze baali banziguddeko mu staff emisanga nno male omwaka nga mulamba nga siraba mulamuzi waliwo abantu abasiba abantu naye ngeno babalaga speech thank you ali eno bwati asirise ali eno bwetu kati gundi bamusibya bbanga ki ono TV10 nitu mazima otegeera amusiba ngoba abuzona myezi 2 oba gumu naye kyo yafulumya avudde mu Uganda yafulumye yagenza so ensonga ne mu staff yamwe kyanumi yagenze no putagisudde ke kanumyemu naye nga yakoze ninga yali agirayiridde ekyanumi yagenze tagisudde ndoza n'agisuulire when a man is down toyongera kuba tomega n'oluma omusajja n'ebizibu ebimwala yakati omwongerako tukootinga bigambo bye nze olwala Shalom newala nnyo okukola statement walundako ne statement nga nekontradictinga nze mwera okukola statement bamaze okufuna stand yange eri farm nze tosa beka ali mu shootinga ogenda kufa tondabye few moments later
Kyovula bembere yensi yenye ne mu relationships ze nakoowa. Mpulira. Shalom waliwo abantu bendiringa nabo. Nga namukoowa. Naye nga ati okujja abantu tate nakukyawa. Kijja kulabisanga. Kati Shalom enzi abantu bonna munna amanyi nti noli mukwano gwa. Kati ne bunyanya ate mu December okujjogana ate Shalom namukyawa. Ate gwe nali jogedde nti ki? Mukwano gwange. Kati kinsibye mu relationships ze nakoowa edda. Ocha kuvaayo kwogerera. Amukwano ogifuluma. Njifuluma ddia. Kati nze nyina ekyo Shalom. Ntya nnyo okundetera ekigambo nga kino nakikyusizaamu. Ntya nnyo okera ku makyampa ne Shalom. Ate nkira ngambe nti mubi. Mbanda banga tali oinamu ensa. Mbanda banga tali mu sense. Kyo bakita mu luzungu integrity. Kati nabanga taba mu sense zange. Nga nze omuyaga nti Shalom mulungi wa. Kaka kinza abagamba mubi. At the same time nze omuntu omu. Kati kimbonya obunyiza nnyo kinsibyeko embeera embi. Abantu amu nabakoowa completely. Nenga ntya nengambo ate nze era omunze nzireera. Ensonga ne Mustafa obalaba Minister Bram yagikutte sajja kikulu yagikutte bulungi. Yagikutte bubi nnyo. Nnyo Shalom. Omusango ogwo gulaba. Omusango guli criminal. How? Ati gwina gundi penalties zaagwo mu constitution. Omusango teguli civil. Guli criminal. Kadosa kweta muntu nti offensing mbwa cooperating mu musonyiwe. Nange ekyo saatsanyukidde. Minister talina buyinza busonyiwa musango guli criminal. Ogwo musango sigwa ttaka. Sigwa mu Shalom na mukyala we. Minister ensonga agikutte bubi. Nnyo. Naye nga kyakujjako ne yakujja side director omukyala gwe yakujja kusimu. Byonna ebyo sobikwa naye nga biri unlawful era. Si mateeka. Wanga minister talina buyinza busonyiwa musango guli criminal. Talina mu. Yamge weetonde. Nti weetonde wa cooperating mu webondi. Oba abadde amutwikinga into confessing. Era byonna byakola tebiri maki. Shalom ogwo musango sigwa bufumbo. Sigwa abanya musirabiri ya mwana. Ati sirabiri ya mwana. Nti Shalom yeganye omwana. Omusango guli criminal, gwina ne penalties zaagwo ne procedure yaagwo. Nti wano ekitone nnyo asibwe emyaka bwegiti. Okitegeera. Kati gwe minister okunoonya amawulire okujja nti gwe gundi tuula wali. Minister okola ki? Ati muze bakuyita kunoonya amawulire Shalom. Mukwano tulina ebyaffe ebitumala. Ati ogamba omuntu yabbye ettooke. Oba yazze n'amenya ekizimbe ekyo nti bamutuuza awo mwogere. Kati gwe Shalom ogwo okuyomba obuyombi nga bagana okutuuza n'omuntu. Batwala paka luzira. Nenga gwa bigambo buki? Bugambo. Tokovudde, tokozenya bigambo ebitasanyusa omuntu omu. Gwe batwala embwa. Kyoga minister ayita kumanyi. Mulungi nnyo. Lwaki gwe tasobola kuyita movira gani Shalom kino tokiddamu. Natamanya bya kamera minister abiranga bwe ntinda okusoba byatundira dipo nga fa bagenda olwenda okukolo tuwangule kukakola. Sagala bafuule ensi nti ensi yabalondemu. Erimba mutu wa watu. Kati kankubulire forces kati no zigenda kulwanagana. Oyo mwana abadde wa muli emabega okola content we. Chechiwa. Natosha ku disclosing abantu botu Shalom. Sengaba mutaddedda. Anti government forces zirwanagana zitya. Nti wabadde wa muli emabega ku content we. Tosha ku disclosing abantu botu. Shalom nzo interfere mu simu yo gyokuba mba mmenya amashi amateeka. Esimu ina kuva kugwaji kuba negenda kugokola ki. Kati makati ya mpozi ngaliwa aba amateeka. Abagenda Shalom esimu yeza akuba tuzikole ki? Tuzitapingemu. Yaso kuma yomanya account yange si balance aliko. Ngobo menye mateeka kyo baga nti pin giteke ngeri ki personal. Kati omwana abadde ngajja nayimira ku nyumba y'omuntu bwatyo ngano ku makago nagandi Shalom lekera okuloga kasu. Nzanna nali manyi just alina musawo muganda gwe yesiga. That's what I thought like maybe as a musawo muganda. No ze bangalo nabadde manyi nti akolanga bino ebyakalondooze byayiga. Abya ddala si bya content. Era neewunyiza nnyo nti Uganda bya ddala. Negwe ne Uganda bagiyita oba ye state chi. It's called Pearl of Africa. Kalulu Africa. Teri Pearl. Uganda ya Pearl of Africa. Ati ko omuntu abanga minister Shalom asobola tugende empola. Ono mwana omulaba. Bena byakoze tuwaye kimusonyisa. Bwagamba nti ekifaananyi ekyo kyadda. Kyongera ku pini ngono gwe yakosa. Nti emyaka gyongera kwetoolako. Ontegedde bulungi. Nti waga nti ya murepinga obana nibisyaga eba rape simanyi. Wakati tamu kije tuba tukozesa. Wabanti yasiyaga omwana oyo. Mu 2020 emeka? 2019. Kitegeeza nti emyaka gyono gwe yasinga gyongera kwetoolako ekibonerezo kyongera kukola ki? Aba akyali muto. Ayongera kutootowala. Okitegedde? Nti ekibonerezo kyongera kukola ki? Kyongera kunya. Talina wonna ezo
ne doboze lenyini nyini muka video ero mulira nseka yenga iki Kenny nga mwali yes na video nga fe twafuna bombi na video endala seka ya kafasa kenzi naba koza video afasa kenzi kana akamuleka aseseme nyina ala enkuzize denzi ne oludde okuzzaako bozi muzala mu planning ngena kunzirugaza mama kati naye tumukwate ku video aze mu kamera tatawe ni mukole emirimu kola mweyagala mama najja ye mama wali liddawa huwe omulaba ngamba owo naye tumukwate mu komo mama wange Mustafa amanyiza ddagala olaba kalonze nkugambye kiri wano jede nyakumanyako awo natuweereza kati genda okay now you go back pepe bwagana kati kyembuuza ndo akojja bwagana yawo nga tukomaawo ama let's first work okay acheni papa koko owa yono mwana alingo baba ngundi matu ko omugamba mu Luganda mugaye mu Luzungu yembadde nai kakati ashi olulimi fatulu tegeera era tukyakola agamba owemba oba tumaze agambye owemba nyenze nako okola ne family yo ama okay ama yugo ama leka tukole nawe olai kata simye tukole you go to uncle mbadde nkugamba ndiyo na minister byakola byali mateka ye bana bamutwala yo bano ono kati ono yatwala yo no mwana yatwala Kene wa minister byakolera police kaki anchira place gwe bayita mbamu kubira simu kati nga police elemereddwa anti nawe waliwo obunafu kubanga police wetuko okulemererwa okufuna omuzizi w'emisango eyite mu Shalom waliwo science ali awo kuba ebisiyagaawo besitegeera balina ngeri gyabakwatamu empolampola could you believe nti Kenya yali atudde na mu ntebe bwe tebasobola kikkolera otuukira wansi nyamanza toa viato n'empi ku mutwe labikola mamuvuma abantu nagenda ekatwawo bannange poliisi ekatwawo kakati olowooza oli w'amaanyi munabo kamera olamukyusa ow'ekatwawo naye abasajja banjogerera ekatwawo ku poliisi awo mu staffa kakati nyina engeri abaana gye bakwatamu bano softire gye neewunyisiza ku bilibilive omusango guli criminal Keni ng'ali mu ntebe atudde ati is a public figure. Public figure ki? Ken is a YouTuber. Anti Ken femu ye eringa eyo ne asome ebirango. Ya week ya view once. Yani ono muze yali asome ebirango yani. Ken ngaruddewo. Yaruddewo bwa. Anti bwe ne babera muno. Taza zo mwaka mu YouTube oyo Ken. Kati go ngamba omwaka. Abawa kabisa bana numbers one of the Anti channel ya amani nagira atusinga views nze. No views bazifuna. Singa views Ken. Anti ebintu ebyo biraba. Shalom obira ebintu ebyo bakola. Kanyaza mwaka. Tanaba. Kenyan singer views. Enough following. Tanaba. Kati Kenya ali bwati. Nebi nebintu kundi byako. Inzira bulijjo manyite ebintu bya bulimbe ebyo kikulimu. Bwe atugamba anyway. Naye ntoso akwata mwana ngoyo. Naye atesa atudde na mu ntebe ssebo. Mustafa. Uganda is civil. Atomanyi. Police de atwa viatu ya gwawo. Mama bwe baji kugisamu. Nache ekola kufe. Mpozi gama nti. Eri selective. Kati omanyi omusango ogwo omanyi buzibu gulimu. Anti gugenda setting up president. Omusango ogwo sigwa akakati. Ate waliwo n'abagikoledda. Kati time frame yetya. Waliwo era abasiyaga we bali utambinga bukola ki? No babesinga ku ki? Ku butambi. Sengono bana amunyiga ennyo bano tebaveeyo. Abantu tebagaanye ne bano nabo banone. Twali musomero sajja amuyita mubiru. Naye kubanga mu red paper. Bakatekaga omusajja oyo. Bamukwata kwa yiba amusiba. Ono yali omupiira? Omupiira mubiru. Mubiru iyo akyali mu Uganda. Simanyi namulaba red paper, manyi paper yo kati banye red paper ali yamanyi. Nga kavideo nga weka kutebwe kateka mu neka kuba. Eliani censored bwe yali. Kakati neewunya. Waliwo science ali awo. Bana abanoonya abebisiyaga bano. Bo bakolanga ani ku police. Abakola ki? Bana abatwala ababisiyaga. Kubanga police eremereddwa. Ani abatwalayo? Onoshira price? Police ekoze ki? Anti Shalom batukira go. Police aliye munoonya, aga police aliye munoonya. Ono nakolanga ani? Ndabamanyo bamwina ka access. Bategeera batya? Katinga kumbuza. Shalom ene namba ya Mustafa.
gwe ngawe baba kufe ngawe baba tunona tibatu bayita mu Shalom atutwale bakwata direct bakuyiga paka ku ddowa batujja na mu kamera banja mu kamera wumbwa kali kati gwe no bakubalwa ne mmotoka ne bagitwalirako twa banyonyeza nga bajja ne wano zine kokola tezicabika zizo banzi kanga ono yaze yevuga minister naga bawe bisumuze mmotoka bagende bajongereyo naveyo birabye nnyo ndabira minister gambia atya mwe bisumuze agenda mmotoka bajongereyo Shalom no ekinuma nti amateeka gano gali selective n'oyo omwana okumukwata era kati kankubuleko ekintu kimu oyo omwana due to public demand ate bajja mukwata kwa minister Bram yagambye ba cabinet ministers bankubidde parliament era okusinza ku ye nti bobo interpreting olulimi lwa minister nti bwa butambi kusukka bungi abali concerned twala bakatambika mwaka second ati no ngamba ba musa obulala nalaba ka dakika mu second singa 5 dakika ali mu second buli bisatu bungi walo kana ko kusesema sio ko kai twalaba waliwo obulala ngabule mukani ate buli mugwe wali osiyazeeko ngati abutulaganga ko gwe tonnayagala bu kati ona mwana gwayogera naye oyo omwana ali ono n'omukazi mbadde wano nga mubuuza bano nga bekisinga nga Kenya alaba onyani ngo bakisinga ndowooza ye ane tujogeddwa gwegenda mwana wange you bring a man ama you go mama ate bino wabasajja kakati kati amateeka gano we gali obuzibu amateeka muzibe kati balina abantu bebajogamu ndigwambye minister tibandi anti fete tulina baffe kibafe batwanguyira kati kigenda nti forces mwogo musango forces zigenda kulwanagana ono omwana yali n'aba mu backing abebisiyaga ate nga nabo bayinza okuba bamaanyi senga bamujjedda mu kkomera abo si balabawo anti mpola senga bamujjeeyo dda senga abadde alina anti nedda Shalom tebamukwata nga ku lwako ndio twakola kimu anti Shalom lwakubiri lwe bamukwata anti bayinza okuba bakyalinda kyosi kikole ki bantu basooke bagusale naye nga kyobamanyi obuzibu bwonna bwe buli ne bana abalala abaali basiyazeeko kati kyobola ono bati omujjire ennyo munyiga ennyo bana public demand era tebandi mukutte Shalom naye ng'omanyi okudda ku mwana omuli kubanga ne waba muwala omwana muto mukavijja alabika nga mwana muto omuntu era tujja mumanya poliisi ejja kutula batwe ku mwana oyo tumugjeeko akantu era mmwe atuweyo akantu gwe baasyaga ne maama we bwe bagamba nti yabaddewo ku kkooti se batugambye kati twagala tumuleko mu kaguli atuweeyo akantu kubanga ono yennyini agamba zamulira nga agamba minisita nti omwana nagezaako okwogera naye kuba minisita yamubuuza nti wasiyaga yes minisita yamubuuza nti ye gwe wasiyaga aliriddawa minisita naye aba yalimba ekyo kibuuzo kya munno kati bakulesa emisango gya repu nga bakubuuza gwe wakwata aliwa anti ezo okwaya mulepinga ate n'amutta n'omutta kyovola bwe namubuuza nti aliwa musafu musajja mugezi ye ali mu mbeera ki kyovola kabanga yawonyera nakwatira abaali awo obujega basaba apoloje y'ono tamanyi oli gwe balepinga ali kuki kati lwaki bamusabanga apoloje ne kati ebyamama bikyambalimba lwaki basaba apoloje nga maama waali omuzadde nange kyamunoti sure ekyo kati ekyo tukimenyewo kya bulimba ekyo nti maama yaliwo mu maama yaliwo sikiwa kuba maama senga yaliwo lwaki bakakono yeetwande bamusonyiwe nga maama waali maama ye yakkiriza ono ye maama yakkiriza ye era nga kati kakikubyeemu ebituli ekyo maama yakkiriza ye etonde ekyashira price kyagaye maama yaliwo noono story yonna zaalimba nti zaali bya pate byonna byakulimba fe musoka alugala muse pate yakayoka video je bikandaza ate nga bayikisinga alaba ekyo kijjawo kiri ngo byonna bya bulimba bwe kyomanyi agenda kukola statement mu kkooti egenda tutubulira eki kati agenda mu high court kinasinzira ndowooza kuba musango gwo wanaggomola okudda ku muntu n'omusiyaga naye kyalo munjagala basiba omwana oyo simanyi mwaba alya ssente mu lwana omwana ono ne bamulwana nzo ne wabira kigenda mukosa omwana adda afunye ssente ng'afunye emirimu ana producer nga basatu bakola nabo kyalo mumanyi okuba ne ssente kani se balina emmotoka kati gwe zirazo oyita ssente Kaje emyaka jenga mwana muto nga na sente. Akavuge moto kwa 10 nga takwata ku kadi ya motoka. Kenda linga myaka 2. Okitegedde?
asuka mwabiri kati bwe mutwe muwagawaga abantu nti bayina ki nti bayina sente aba mwana muto okubanga alina byayina ebyo biriwa byomanyi tojja musho tiganga alina emmotoka sagala abantu basiyazi yajja alina emmotoka omanyi kye bakola kati balowoozesa abantu okusiyaga kw'amaanyi twalabye ono owa Kenzo we yagambye bamugamba twale wa Kenzo kale imagine nze njala basiba abaana abo nze Shalom sina bigawo biwomu eri muntu musiyazi bo backing omusiyazi kitegeeza na raping so mu backinga bwafuka kimpemempeme ni Shalom neewunya abaana musajja nga akalubo omusajja omwegomba koki ati gwe inemba kati gwatazina ogonda najinika neewunya Shalom omuntu wegomba otyo omusajja naye kala ate okumva okuzinyika Mustafa imbiko omvuma ano badde busala ngomvuma mbuke byo nabyo mbikoye nkoze eki omvuma mbikasera munajinyika waliwo ekyo Rachel Powers ekyo kyalabyo kango omvuma Rachel ngenda kublock na ku YouTube channel yange Rachel Powers ye ngoli asimanye bya sana na YouTube blockinga olina tali mukula channel yo hide user from channel nyata ndamugira kwe bana mbadde mu TikTok Rachel ali omwana Power YouTube blockinga oblocking omuntu kati nabe blockinga ku TikTok banakola comment enyo na poloti yange nkwata ki comment kyo nga toli damula page yange oyo software na kati omwana akuba ekintu mbonyeyo na poloti yange sikunyega 10 ku 10 njidiritinga ne nkubulo toli damu kulaba kyange ndeka kyenkola ku TikTok kasotekawo enyo poloti yange wonye gwe na blocking yali bambya comment ngo omwalo bamwitani atekako nga passing ya magezi manya mulonje kyagulanye ngebitu ya magezi ngambireka nani watanyise abakazi okwenda kiyamba ffe okwenda kiyamba ffe nengamba toyagala mukazi ayenda ne mu bitch block ate gwe okwenda ate nze nyenda tujja tebenda abagenze gazi ya kika kati gwe bakuleko gaziye ale mukazi akola oli wa commenting ati nno omusajja ayende yomuleka ngamba muleka nikati mugenda tufuga mutya gwe biri side yo kyekyo no kati oze ku post yaffe post yange etambula bulungi no sako eno na plot yange no scrollinga paka eri once abalo bamalira obudde awo kubirawo bulanje sibitegera je bya emanya muze kubirawo buloka wanonguzeewo wanoona wange atadde tukola ku account yabe waabwe aho bavudde wa Masaka wa Mugagga Kitanda azikiddwa jjo abamuse waka n'omukyala naye nina njagala Mustafa tuwe okubeganya ebirowoozo fact ku topic eno mukuziika Omugagga Kitanda bitanda ye bitanda ng'okiyise kitanda bane munansonyiwa ye kitanda B mitanda mulala mitanda Pitison ebitanda atunda bitanda emanyi ye motoka byali atunda bamuziise olunaku lwajjo wabula ekkereziya neegaana omumusabira ensonga yagaanye omumusabiza abadde alina omukyala asukkamu omu nga si wampeta Mustafa lwaki ensi esala omusango anti balalu Shalom ekintu emanyi omusajja oyo kesi ye mbadde nga nyifollowinga nakana ne wadda mbafu uva yakola matini no jjo vaddo na wafa abenjero baddo zokola kibi tumwagala mawulire vaddo wadda mbafu ennaku zino Mustafa n'abalamu mbakolako ekkereziya yagaanye osabira Omugagga bitanda era bamuzise si musabire tekina Shalom kyekikyusa ku muntu nga tebakusabidde tekina omuntu yenna Katonda byasinzirako omusonyi yabyekolerera ng'oli mulamu yes Esale emu Katonda tekusonyisa myaka 5 gy'owangadde Shalom kiba tukoleddwa tekina Allah akendeeze akusabira Mukama amusonyiwe ku byamusobako tukusabira nye kati bagaanye osabira Omugagga edduwa ekola bweti kati gwe wangala nga tosaala tosiiba tosaba toyaba kusabira edduwa oyingira ejjana bagitenda amaanyi kiba kizibu mukko nti ekituwangaza tukola ebirungi Katonda asinzire ku byetukoze eki byetukoze anti ffe musango leo n'abajja okusaba ntalina wuzu gwe nolowooza bamusaalidde bangi wona jjanga anywedde enjago omulala atamidde olwokuba yawulidde wali emmere omulala ava mu loogi ebyo tebiina makulu Shalom ebyokusabira omufu tebiina eyo makulu tebiina omuntu byeyekoleredde nga mulamu byebina magnitude yes bano bafaaza simene bajja lwaki basaba ssente nabo bajja ku mulimu seeko oyinza omuteera awo ng'asabidde omufuuka tamulangira ogenda mu jahannam kati bonna bali ku business bane baseeka baagala genda ne badda mu nnyumba kati ebyo nabagana n'edduwa y'amakumi ana temugisoma ng'ofudde oli mutabuliki ate ndi mutabuliki
Ate usomera eddoya amakumi ananga okutuse kati abakutuseko nsingo ngani yali yonge okutuka seka beka mwa basoma ku ngani yali yonge eddoya amakumi ane etegeeza abakutuseko ensingo yakutukako ddi abantu bagaba abantu gundi yabwe yemu embeera zaabwe zezimu wali abanene wali fa abatono wali bakuba eddagala wali batafundira mu weeki yagenda male omwezi eriyogo kati eriyogo bateeka mu gundi mu mbugo nawaita n'omwaka ne bamugjamu nga just yemimye bwemimye bwati nga n'ensingo tekutuseeko zendabye ku bantu bano bakalippiro baziikula ekyamazima Shalom nga amazeemu emyaka egiwera 3 naye nga akyali mulamba kati edduwa eyana yayitawa yakola ki Mustafa sibaji bya dini tonfumya abantu nze mbimanyi Mustafa sibimanyi nze kyemmanyi kimu kyokka nze kyemmanyi nga nze Mustafa bw'ofanga tolokose geyena ekyo kyemmanyi mugamba asinzira ku busiraamu nze gamba perspective yange nganze kakati nno kankubulire omulokole bw'ofanga tolokose geyena kati kankubulire edduwa ya 40 Shalom nfudde obadde onjagala nnyo lwaki tonsabira ng'omaze swala lwaki olinda male kukuŋŋaana na kufumba mmere edduwa Katonda gyawulira anti bakuŋŋaanya bangi ne baliisa abantu bangi bonna gwe bafunisizza wuzu kuliko n'abali mu mwezi nabo nga bazze kukola ki waliwo Shalom awulira wano nti wali aji bagenda mukolera edduwa n'akkirira mangu nambiro naye n'agira ati obusiraamu bugamba bw'obanga Shalom buli obadde onjagala bw'omala okusaala nsabiraako Allah saasira Mustafa Bukenya kimala tomunyiga nnyomba mu kabuli congregation eriko n'ebijjulo nga buli omu alina n'ebigendererwa transport refund lwaki olinda bijjulo lwaki olinda seeka nga ate ffe batugamba eddiini zonna baga nti eddiini zonna eddowa oba essala gye weesabidde Katonda gy'asinga okuwulira n'eyamaamawo era nno bannaddiini ekyobutasabira mugagga bitanda katemba naawe ebyo temuli gasiya Shalom essaala emu gye bakusabidde lwe bakuziika teyinza kuwa teyinza kusiyawo n'akuwaggulu bajjana ekyo tebakikulimba nga siriiwo bayinza okusabira bannaddiini bangi nga Katonda yamugamba nti wakusabira ofuna ejjana oba eggulu ne beegalya Allah akusaasira mbuuza nga kubazze kuliko Kurani gweyogera nti seeka gundi wakusabira oyingira ejjana nedda nga kati gwasinziira ku ki kuba kati baseeka bonna bakaaba n'abasawo abaganda bakaaba swaba Kasumba ali luzira bwe kyogerera Lubaale teyamuyambye Lubaale ng'ayamba ki ne swaba Kasumba alina ebizibu tukusaasira ko swaba Kasumba wonobera ka video jaka banze nkusaasidde kubeera zira twabeereka amabanja milioni 7 amuloga amuwese ku mugongo bambi lwaki bano gwabera naye jjajja ali gawe ate naye nga ayina ebizibu tasiba misango nabamanyi teri musawo muganda asiba banja ng'agisiba ki Shalom kuba swaba Kasumba abadde akamala emikono gy'obajjajja ali wali ku kyoto wa ali gaweesa lwaki bamusibye nga ate ali tebandisibye omusango gw'ebbanja ogwali gaweesa n'amusiba agamba nti asiba emisango kiki guli gwe yali asibye sebali gaweesa w'amaanyi anti yatuyambako kwono gayi eyattalwomwa yagamba mwadde ennaku 3 era ne bakitawo bosa n'akyusa ki anti bamukwata lwa ali gaweesa Shalom kati nakunnyonnyola eddogoddogo liba weeriti waliwo obumenyi tuwootuuka mu ssabo oba ewaseeka n'ogaa nti Shalom nti nyina emmotoka yange gye ntunda egaanya okukola ki otambula n'akola byakoze naye ng'ekyamazima by coincidence ebadde genda tambula nga n'agigula ali mu kkubo n'ogamba omusawo oyo akola ate teri musawo muganda atalina kyavumula teri musawo muki teri musawo muganda nga talina kyavumula enjawulo weeba nti asobola okuba nga akola ku nzaalo kati naawe agaba emikisa mu jjira ayagala omukisa takugoba nazazikwata kubanga naggamba nti omuntu oba ogenze Shalom ng'ogenze okubba egundi embuzi omuntu ng'agenze kubba mbuzi n'asanga mbizi addirawo era atwala embizi bwe ndakoliko buzi kubanga oli avuze mafuta agende Masaka bbeki mbuzi n'asangayo embizi n'asanga mbizi okakasa ayinza okuddirawo era bbe embizi mu kwesooza okw'ekitalo transport waleme kukola ki akiraga nti kale kanjeyo ki kanjeyo zino ajo transport kale kati ali gaweesa bati asibye omusango ne batakwata musamizeewe anti yali asooka musabira oli n'atajjayo sente za muntu naye bannaki bayogedde mbu ali swaba Kasumba agweddalo like mental is not okay kisoboka byetagaabwa ne bamukeberanko ne bakola ki naye omulalu yeewola
yaita nagwa ddalu anti kati awo nawo waliwo ekibuuzo lwaki ddala waliwo amaze kufuna ssente z'abali awo nawo waliwo Mustafa yasamirira nedda lwaki ddala waliwo amaze kufuna ssente z'abali ebintu byamutabukako and the moment to explain to me nti yajjo ssente no things tabuku Mustafa mtabuka ntegeera nnyo naye lwaki yo omukisa gumukutte bwe gutyo ani nakyo tukyebuuza Shalom ali ffe tetuwummula kyekyatutwala ku ssomero mbulwaki swaba kasumba agudde eddalu ng'amaze kewera ssente z'abali kubanga gwe oŋŋambye naawe oŋŋambye nti wali yali simu ki simulalu yalina bizinesi ng'akola byamutabukako tetuganye bitabuka tewali gwe bitakola ki naye lwaki eddalu lino aligwa amaze kufuna ssente z'abantu bangi abagudde eddalu lwaki omukisa gwamukwata bubi wali ne betulowooza nti balalu kumbe bategeera wiiki eno baleese omwana mu kooti kuna musana pressure 24/7 ow'ekitiibwa omulamuzi siri mulalu ntegeera njagala bwakabaka bwange namulondo eŋŋamba wano tutuuse Mustafa namutidde omwana oyo omwana abaana fose muli emabega ate nakyo tosobola kiruulinga awo mulundi ogwasooka okujja nalabanga ate omulamuzi amwegayirira afuna bamweyimirira ate ku luno ate naawa amattuka ebigambo nga binene bizibu n'agamba sirina bukuumi njagala bukuumi nga kabaka oba kabaka wa TikTok nakyo kisoboka ayogera obwakabaka bwate naye omwana oyo sijja kunze sinyira kulaba nnyo okwadimiti nti omwana yalina ekikyamu ku mutwe but I think it's not okay either it's not okay or there is someone behind him lwaki kuba yekenye yagambye siri mulalu I'm mentally okay they have assessed me anekye njagala bukunjagala ntebe yange kakati omwana oyo alina famire ye sigirabangako muganda Mugisu waliwo lwasooka omusiba nebagamba bagamba Mugisu oba Mugisu mujuke basooka omusiba lwasooka omusiba bagamba nti bagamba si Mugisu yebema ojjukira bulungi waliwo basooka omusiba ne bagamba bamuzaala mbaale ne bagamba nti ate wembaala taakira eminga ate obwakabaka bwaki someone is behind that. Me, I think there's someone behind that. Yeah, ekintu ekiri technical nnyo eky'omwana oyo Shalom. One, yes yatukakasa nti si mulalu. Ekyo kijja kigenderako ekike. Basawe balina okutukola ki? Okakasa mu si mulalu. After assessment. Kati yayinza okwegaana eddalu naye nga mulalu. Nakyo kisoboka. Asobola yo gandi sirimu ki? Mulalu naye nga ate mulalu. Naye nga ekyamazima mulalu. Megwe weebuuza abanga mulamu kale leeta asashe omuntu mulamu. Byayogera abijjawa nga binene kyegambye wayinza obba someone behind kuba omanyi natunulya kooti olwasooka okujja mu kooti omwana nga tis like omulamuzi yalinga amwegayirira efuna bagenda okweyimirira biki kyokka ffe babaganya obbagaana even eggwanga ne bannanga ati eno Uganda bwetyo bwekola Uganda that's how Uganda operates kati nawunyiza omwana oyo netuna bweti neŋŋamba naye kiki kino onzije nnyo ku musango guli ogw'omusajja oyo Masaka bitanda omanyi omusajja basala omusango mu kooti ne bagamba nti abaana abaziikewa emukungwe wa mama we ewa mama waabwe omusajja naye omulamuzi kye yakoze tekyakomye kwabo yasatise president nungi mbi anti Shalom kati kitwale tewali akyaddamu kati kweguya munne anti tujja kitandise tujja sinzira ku nsala y'e Masaka tugenda kati kusinziira ku lifaalinga ku nsala ki kuba nti Shalom kakati omukazi gwe gw'oyina takyalina kyeyeeguya wammwe kati asogamba abaana bange babaziike ewaffe nze mumpa abaana bange mutusigaze Shalom mutani wamwe mumuziike ewammwe kati abo tewakyali kweguya ekyo kyawedde kyakoze eki president mbi ndi kati mukazi wo tekikyamwetagisa kukwatagana na maama wo oba tewakyali bwetaavu bafamire okukwatagana na mukazi na mukyala wange tekikyaliwo kati ekyo kyaweddewo tekikyalina makulu kati kino kikyamu tekikyalina makulu naye kirala nti kakati enkwatagana y'omufamire yawedde kakati abaana bano kati omukazi ono abaana bano abasigadde bagenda baziikawa gye baazise baganda baabwe tebavunanyizibwa aleeta wadata waabwe omulamuzi yakoze wa naye ensi egenda anti kati bwettu wetulaga kati anti buli agenda okufa tugende mu kooti esale obeere mu firiji nze mutwale abaana mutwale omufu wammwe nze mundekere abaana omulamuzi yakikoze yagadde osanyusa sayidi zonna naye ekyamazima kati bigenda Shalom kati byatandise ziika abaana nsigaze ntwale abaana
Ziika omusajja nsigaza abaana. Ziika omusajja nsigaze ki? Era omusajja amaze bamuzi. Naye simanyi wono omwana ali mu ddwaliro ali ku ki? Bangamba eriiso lyavaamu. Simanyi. Sinabitegeera. Ebyo ffe tubimanyi Shalom, ezo story ffe tuzina. Obuuza nganze nkubiranga kasimu. Kati wa specializing ambafu. Nedda anti kati gwe otya okuteekamu. Jjukira bye Masaka. Nedda mama obikola. Ffe tujja ne tujiwako assessment nga tusinzira ku mwakoze. Ne mutula mu katiika. Sikyetaaga kagenda Masaka. Bw'ojja kugenda yogera by'oyogedde. Bw'okanya data. Nange ngira no kamera maganya Mustafa yayogedde Mustafa alimba na side gyali ko nga nange mmaze. Ng'otudde mu katiiko. Ffe nanga tukoze. Shalom ekibuga kibanguyira. Sirimu yayongedde mwankole. Nga okusinziira sinza okwongera Sirimu omukyalo omu amanyiddwa nga Kirikula district Sara Namulima yagambye mwe kividdeko Sirimu ekweyongera cultural practices omuli kye bayita okwalirana. Etegeeza sharing wives among kinsmen where a host offers his wife for visiting friend. Nkole yonna gisiimye. Senga nkyalewo ng'ompa mukyalawo baga akyongedde nnyo Sirimu mu bitundu bya Nkole. Si kyekyo. Eyo ne bena Shalom byakulimba. Omanyize gundi ezo zinsobera. Statistics. Sifuna nga wa statistics banze wa kisirani. Tabakubuuza nko bali mula. Ndoza nze wa kisirani boba kubuuzaako. Sifuna nga yambuzo bandi mulamu. Kakati nze waliwo ne bakoze neyo obwavu. Nze sifuna nko muntu ambuza sereze nyina kwa akawo. Babuuza bakibbo. What is your specimen? You pick a specimen. Okay, might be they pick like JB, Nambuza, okay, how do you find out whether this and they pick a specimen? Nze abantu benalinda byeko. Randomly. Abali banyimirizaako. Bana abekkubo. Babeera babala kkubo ne bakubuza ovaawa ne bawandiika. Abona akabasanga emirundi ebiri. Sibafunanga kaabo. Kati abona naye nze sifuna nko muntu ambuza Sirimu. Sifuna nko muntu ambuza sereze nyina kwa bosi bintu babijjawo ebyo. No, they get data from local medical centers. I think when people go for testing, they keep the records. So they compare the end of the. Anti kataate asule nagguna ejjanjabira emukono. Oyo bambala batya. Bambala ku namba y'emukono. Bamuteeka mukono. Kwaje abanywera. Ate naggulu. Mulamu nnyo. Kakati bwe bali obuzibu. That's where I get confused with those statistics. Sirimu tebatawaana kugamba nti akendedde bakoze ki? We live with AIDS. Nga tomulina. Anti lwabayo. Shalom. Sirimu amwina n'atamwina togenda bamanya. Eriyo n'atamanyi nti amwina nga amwina. Ona amufunye kati. Eriyo gwe baakebedde ku makyana tamwina n'amufuna olw'eggulu. Kati oyo nalina ndaba bali mu kaki? Mu katemba. Oyo bali mu katemba. So twekuumye tutya nga tuwunzika. Okwekuuma Sirimu. Sirimu just gwe kweberera mu butaba mwenzi nnyo. N'oba oyenze n'oyendesa ki? Magezi. Gamba ovumirira ekyobwenzi. Ati newe naabuvumirira. Tebugenda kuggwaawo. Vumirira ekyobwenzi. Obwenzi kye ki mu Luzungu? Cheating. Waliwo fornication adultery. Kastori ekigambo nti kiwandiike Shalom. Tutawaana ng'okirwanyisa. Pozi kisiimule mu dictionary. Amma mwambala obupiira ebyo bo bagamba amukole ABC abstain mwabakyali abaana abato be faithful kyo partner abafumbo atenga yemwekebezeera then mwabakyagenda ngenda ku best hotel mukozese obupiira mpola neto wesanga ku kyokumalawo ki Sirimu kyo kiveeko gwatayina mukazi gwe naawe wa DC enyegwanga lyatabuso oli yakuba akayimba ka Temensingo Mnyaka imba kebampeeza ku TikTok. Kwata peva mkube peva kawanga. Naka mwone kasuku naka kuwereza. Katambuti kaimba karungi nyoke akafene kasuku. Sema ningene. So ako yakayimbye notubuzabuza. Ani yakayimbye akayimba. Omwana iba muyitani bannange. Kasuku yakawuliddemu. Nakamuwereza. Nti kasuku nafuna ebitaano naginika. Ukabadde katya. Shalom Simanyi nakola atya ntambi nagira atya. Nakanyumiddwa nno nnyoze munnange. Era Shalom no mulina amanya kati babayimbako lwakola bayimbako mu kubba sente za ggwanga tebanda bayimbako mu kugemesa beka jjako tukyakola tumaze ate ono gwe batadde ani gwe batadde ono gwe owo ku police gwe bakutwa talina permit abantu tujja kwogera ku bantu ba stand abantu bakyali abalina permit abalina permit
Ngavuga emotoka. Beka Jebbi. Abantu tebavuga motoka, bakyusa motoka. Otegedde? Nti ndoza agenda temuge yamuzaayo ndowooza kubanga agenda mukyusa motoka. Nti ati gwe tebakumanyi nti omanyi motoka. Okyusa ki? Nga bano abakanaabe. Ba valet abo ku bbaala. Ku parkinga. Oyabadde mu stanti ze. Saagala mwogerako. Kati Jebbi wanaafunira permit. Kati Jebbi akyetaaga ebiwandiiko, yeetaaga permit, yeetaaga passport, yeetaaga ID, toyina ID. Kalina birth certificate. Kyokka ate mukozi. Right of national ID. National ID is a serious. Bampa photocopy that yampaye. Ya mama ya taina. Ataka photocopy yo Tatawo yafune sente. Tatawo yafune sente. Ezigule essaawa eyo mwatekamu eddogo mu logono. Tomina sente zifuna ID. Lwaki musafa tata yakola ki? Tata yafuna sente zikola ki? Kyogamba essaawa bagisamu eddagala. Bulwenjambala ndoze ku Jebbi. Kakati kyembuuza, lwaki musooka nnyo bemwagala ne mutasoosa bemwetaaga? Kuba yo gundi ogyetaaga. Okuloga ono kwandirinze. Neyo ID okola ki? Mustafa yasoma badde. Ati nedde ekitawanya Shalom kiraba. Kusoosa bintu byetwagala. Naye ng'omuntu alina kusoosa byewetaaga. Anti wati bayita gonja. Thank you. The most pressing one. Kakati ID oje. But opportunity cost. And then the preference list. Kakati wakoleko ni. Badoga nti banonda kubalaza. Bintu babitegeera koyogedda. Education is the key. Nga toli Uganda. Kakati mbadde nkugamba. Omwana ono mumubuulire. Eddogo lyandirinze gwokuloga babadde okyaliwo. Togenda kufaanca. Naye akutte ssente. Bagenze ku muganga. Ifo kyomufunya bawanzeeyo essaawa. Mufuna certificate. Waliwo gye bikuddeko munda. Onombuulira. Ati emirimu gino ogiraba oba olina okunywezaamu. Tuga nawe weekyanga bw'ogira totegeerekeka. Kati bantuuza bampa essaawa nga bali mutuuza. Anti wali owasuseeko entondo. Gwe tewamanya. Naye kati nza kusinga obukulu nkola ki? Eriiso ly'omukulu. Jebbi yankwatamu. Oli wali kati. Kubone wenjerabira nkuba essimu lete essaawa yange eyo. Gwe weebuuze lwaki yaleka ID. Amaanyi n'agassa ku ssaawa. Amaanyi agawagika wano. Tugenda gikebera essaawa tulabe. Ogayadde nnyo amaanyi ge bateekamu mu ssaawa etuuke. Mustafa tuli mu ssaawa emu n'ekitundu tusiibule abantu. Tubate. Kati naye ne story yaffe eri break tugenda tasaba kasaawa 11 abantu bagirabe ng'eyo kya. Kenya agenda kalaba. Basibe. Nze njala omwana bamusibe. Katulabye omusango tukutunudde mu mwaneno mu mateeka. Njagala bamusibe. Nze sina bigawo biwemu eri musiyazi. Wagala bamusibe. Kati tunulya ku Jaden wo. Atogeza ku mwana wange. Kale gereza ku wange. Kyalo mulabo mwana ne waba muwalanga ibwato ne bamuyisa mu mbeera eyo. Ate kati kankubuleko ekyo kimu no wa mukazi. Bane no mplacing otuka kwetu no wange okyali mwako obuntu. Waliwo sesema. Irango gwemu oba Katonda yakutonda atya. Nze swana kati Kyalo munze ne mukazi ne watamira butamizi ne siswana mwe. I know. Nange sirya muntu atamidde ekyo nakigaana. Ngotamidde bula biyoti no sesema. Apa tayitebe koze. Osesema kirala. Simundo gamba mtu gwa kanso kenveke manju. Kancho ogwirawo. I know. Kanso kenveke manju noga. Nze ndewunya abaana ab'omutima gwe bayina batemu nnyo. Asobola okutta omuntu. Walira omuntu asesema. Abaletaka kujja mu bantu. Baba isolating. Walira omuntu asesema. Asobola kwata ejjambia. Yetaga eruzireyo nga buli lunaku akubula embooko ku bbina okwo buli lunaku. Yate neruzireyo singa naye bamunsiyagira. Yanda sisi yali asiyaga. Anti ebisiyaga bino bizibu alina mwaka sente yasiyaga. Nagamba osobola nnyo omuntu okulya ebisiyaga naye tabirya bamulya birye. Baba mwita batyo oyo. Anti oli omuntu osobola omugamba nti muli wa bisiyaga. Ngate bwambi gwe basiyaga naye tamanyi buwoomi bwabyo. Ye basiyaga mu ki? Nga naye bambi bamulya birye. Naye nga mweno muli bubi gundi ali ebisiyaga gundi naye nga musajja atu. Bali amulye. Ye bamulya birye. Nga tabitegeerera ko yadde ddala.
Teluga suka yako olwale mwabale kutwagala tubanye mu staff alwabasiimye. Ate nga bakyetwetagi. Naye abantu mpaanaako. Oli smart. Mpunya bulungi. Onjukiza ekivulu. Gwe kijako kamera nange. Bwe twagala ku kivulu nga gabajja. Nze nyine ebyokukola gwe sebo muko. Jako muko.